waliwo fayiro zino zonna ziriko abazigoberera naye waliwo abamu nga muli mu fayiro eno n'eno kati wulira nnyo erinnya wano bw'owulira erinnya lyo ng'osobola okudduka mu ggwanga dduka mwe muŋŋamba mbuno tobalabula nedda mu Isaaya Mukama yagamba Isaaya bwe nkutuma omulabula n'ogaana nze nja balabula yisima ku mutima gwange simuwulirako kuba buli kimu ne kimugamba n'ekimutwalira ne mu kabokisi Katumba Wamala bana abasajja baagala okutta Katumba Wamala bano Katumba Wamala balamu emikisa 85 ku buli 10 oli wa wiiki ejja balamu wabadde mu lukwe olwa Icuri balamu amanyi enfa ya Icuri weewaawo balamu ya Icuri naye balamu bw'otaweerwa wiiki ejja gwaddako Bujingo njogera ebintu bino musaaga mulowooza nsaaga Bujingo ku Hamu ne balamu kuli nkaasooka bw'ataba balamu Hamu eyo fayiro esooka nkugambye fayiro esooka ebaddemu Katumba Wamala erimu balamu erimu Bujingo erimu Hamu fayiro ey'okubiri erimu balamu erimu bebekulu erimu Tamale Junior erimu Kamiliyoni erimu Godfather wenajja Isima wenajja Jakana wembajje balamu bebekulu Tamale Junior Kamiliyoni Godfather mbamaze naye Icuri ne Minister Odongo mukuliko okulonda you have secured your future and your myoga that is your myoga eyo gye bayita parish development model entuufu eya mugifunye mwebale kuwagira mwebale nnyo mwebalire ddala that is the national resistance movement. Abantu bano wammanga mubere careful nnyo nze omuntu nabagamba ndo utawona mu 7 sina utawona muntu mulala yenna. Abantu bano wammanga mbere very careful nnyo kubanga mmwe target eziddako essaawa yonna obudde bwonna between now up to November very careful nnyo. Omukulu gwe bayita Frank Gashumba woli wonna sikuyinako buzibu naye oli moving target. Omukulu gwe bayita Tamale Mirundi Junior oli moving target. Omukulu gwe bayita Keys Kawalia owa Anikat Kalakata oli moving target anytime. Njagadde kiteka public already nakuzo omwezi ziri musanvu omwezi ogwokutaano omwaka 2023 nze lumbuye ezembyogedde tugenze maaso. Omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu buno obubaka bugende gy'oli n'abakulembeze bewesiga okwagala okubikkiriza ekintu kino. Muhoozi alina mission esooka okuba abantu abanga beekuusiriza ku NRM ne ku Muhoozi project naye gye kiggwera alina target zaayagala mu nuupu bali abantu abasatu naye amanya tebagampadde ninga of course Robert Kyagulanyi Ssentamu kwoli. Mukama njala kutegeza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu be very careful between now until December. Now we're moving target.
waiswa mufumbira oli moving target n'omuntu omulago batampadde linnya muli abantu basatu mwegendereze nnyo entambula n'endya byonna gye mugenda kubanga bano abasajja bo bamalidde okugjawo omuntu yenna gwe baagala okugjawo kati mumpulirize bulungi nnyo nga bagambye nti Minister Charles Engola Mark Odong ono nabagambye ke kabinja aka Great Northern akali kakulembera omugenzi Peter Lokech akali kagala okujja ku gavumenti ya Yosete bahabula tabasira mutani wa Karechezi kano ko ebiragiro by'okajjawo omu ku omu bikyagenda maaso nga naawe Secretary General wa NRM Twadwong be very careful Secretary General wa NRM Twadwong be very careful nawe bakutambulirako omukulu General Katumba Wamala wandibadde mugezi n'okwata passport yo n'ofuluma eggwanga Uganda ng'obudde bukyali otherwise ekijja gy'oli ku luno kigenda kubeera kizibu nnyo with immediate effect wandikutte passport yo n'ova mu Uganda ng'obudde bukyali kubanga ekijja kijja kuba tekigenda kukuleka nga bw'oli buli lunaku ebyayisima Olexas bitaddeawo n'abalaba emponinze mubawulidde bulungi kati njagala ngende ku program gye bayite y'abayimbi tutambule mpola mpola mwalabye bulungi nnyo naye bifo nga sinagenda eyo ekikolwa kye baakoze okujjawo omukulu ono Isma Museveni alina program ne mutabani we ey'okusiba emimwa gy'abannamawulire gyonna ne ba bloggers abali mu Uganda obutaddamu kwogera ku any political issue nkiddamu Museveni ne mutabani we balina mission ey'okusirisa buli muntu yenna obutaddamu kwogera ku kigambo kyonna ekiyitibwa eky'ebyobufuzi n'okwogera ku famire ya mu Uganda era nga muyinza obutaddamu kula ku bloga oba omuntu yenna munnamawulire nga mentioning ekintu kyonna ekikwatagana ku famire ya Museveni oba ne muhoozi ekintu kyonna kirimu ebyobufuzi that's their main target kubanga tebagenda kulekerawo kutta ekyo mukitegedde yensonga lwaki balese ekikangabwa kino basobole okusirisa buli muntu yenna alimu abadde alimu akakunkuna awo tugenze maaso kandooza abantu mwenna abayimbi muzze ne bapromoters n'abatumiza tugenze maaso mwalabye abayimbi nga bagenze wa Minister Nabbanja owa Prime Minister Nabbanja bonna bagenzeeyo naye si information gyembali ndawalite information endala ekisokera ddala Spicy Diana be very careful jolira gyotambula na oli moving target naye nga mumanyi nti basobola okukyusa target zaabwe babba omuntu mu music industry mulimu okugwamu omusajja n'omukazi ku mapeesa biri bane gano nkoogedde kuba bayinza obutagajjaawo naye waliwo omukazi n'omusajja bayinza okujjawo nenze information gyenfunye ndaga nti Eddie Kenzo Musuuza ne Spicy Diana mwegendereze nnyo entambula mwe n'endya yammwe ne basobola okukyusa target yaabwe ne bakuba omuntu ono naye mu music industry mulina okugwamu abantu omukazi n'omusajja ekyo nakyo kibagambye ekiressaawo katugenza ku information nga bwetambula alright njala mumpuliriza bulungi nnyo nabagamba abayimbi mwenna ne ba artist mu Uganda nti mwatonda emyoyo gyammwe ne mugiguza salimu sale ne mutta ekitiibwa kyammwe imagine nabagambako nti mu Uganda temuli ba celebrities abantu maapakanya ne bagamba omuntu gwe bayita celebrity oba celeb abantu babakunoonya nga na buli kikuliko kisobola okuleetera ensimbi naye Museveni yaddira bannayuganda n'abafuula tebakyalina kye bali balina kukola kimunoonya ne mutunda talenti yammwe na buli kimu ne mukiwa salimu sale kati okalya ddakaddadda envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofi ne muwuliza information bulungi nnyo kuba tennafuluma wonna esookedde wano salimu sale n'akabinja kano wammanga eno ye programu yaabwe n'enteekateeka eri music industry bapromota bano wammanga be bagenda okusalyawo music industry muno mulimu Abitex Musinguzi kuliko Bajo Events Barambaruga Hare Keti Kavuma ne Tore Sembijja bano babadde batambula kagere ne Salimu Sale okulaba butya bagenda okufunza music industry nga ne sente wezi mugenda kuwulira bino mugenda kutya waliwo enteekateeka ya Jena Salimu Sale ng'ayita mikutu gy'enjawulo okuteeka enyongereza ey'ensimbi ezuwera obuwumbi 3 mu budget ya Uganda gye bagenda okusoma omwaka guno
ng'enegenda kuba a controlling a music industry under the influence of these 5 people I've mentioned below. Ng'abantu bano bagenda kuba bafuna sente zino nga ziyitiddwa mu parliament mu budget ya Uganda ku biragiro bya General Salim Saleh. Era meeting zino zatulibwamu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokuna 2023. Eyasembayo yatulibwamu ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna 2023 eggulu. Abasajja bano n'abakazi, abasajja bano abakkiriziganya ne Salim Saleh nga ekigendero kyabwe kyakutta music industry n'okugyamu abayimbi bonna amaanyi. Olw'ensonga nti Salim Saleh yabagamba tuzze tubawa ssente ba promoters n'abayimbi ne muzirya nga temuna kye mutukoledde kati ekiseera muzze oba tubakwate enteekateeka mpaka nga mmaze okutereera. Eyo proposal bweggwa waliwo proposal endala bano gye baateekayo nga buli ba promoters bano bemmenye abataano bagenda kufuna obuwumbi 8 bonga bo basobole okuba nga bateekawo emisomo egy'enjawulo okusomesa ba promoters bannaabwe n'abayimbi abasinga obungi mu ngeri ki gye bagenda okumanaginga music industry n'okuhandolingamu abayimbi mu Uganda kubanga yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina nezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku namba y'essimu 0773022292. Beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Yes.